ebimu ku bintu ebikyasinze okuwummuza ebirowoozo mu bantu n'okubamalako stress z'ennyimba, firimu n'obuzannyo obw'enjawulo ebiteekebwa ku mikutu gya leediyo, TV n'emikutu emigatta bantu. Wabula kyategeereka nti bangi ku bannannyini bitone naddala abazannyi ba firimu bakyalemeddwa okuzifunamu ng'obuzibu buva ku ngeri gye batendekebwamu n'okumanya ensenka ya firimu. Baba bakola firimu zaabwe balina emitendera gye bayitamu okufuna omuntu omutuufu kuzannya mu kazannyo ke baba bakoze oba bagenda okukola. Ate najjukira nti buli firimu oba buli kazannyo konna kabeeramu abantu ab'enjawulo okusinga. Mu kaweefube w'okusitula ebitone n'okutumbula omulimu guno, aba MultiChoice nga balimu n'ekitongole ki UCC baasalawo okutandika okubangula abavubuka abali mu mulimu guno ne baproducer era bangi babanguddwa. Kuyigiriza abantu ngeri ki gy'olondamu omuntu anaabeera mu firimu yo. Ky'omanya otya nti omusajja ono alina okuba nga alina envi nga wa myaka 65 nga mweru oba nga muddugavu oba nga alina ebirevu byenkanawezo. Abeera mukazi oba mwana ogamba nti omwana neetaaga nga height weight. Omwogezi wa MultiChoice agamba batunuulidde ensengeka y'ebintu bye balina okugoberera nga bazannya firimu era omulundi guno baproducer be bateekeddwa nnyo ku mwanjo. Avunaanyizibwa mu nsonga za firimu okufuna omuntu we bamuyita casting director. Casting director y'omuntu atambulatambula mu byalo, atambulatambula mu bifo ebyenjawulo, mu bibuga ebyenjawulo okunoonyereza nti omuntu bw'ati ne bw'ati yayinza okufuula ekintu kino. Bino byonna bibadde ku kitebe kya UCC Bugoloobi nga bano beebazizza nnyo abakulira ekitongole kino olw'okubakwasizaako okulaba nga basitula ebitone byabwe. Ensonga z'amateeka tuwaayo police suggestions kati bo ng'abatubudaabuda oba ng'abatulabira abatulungamya bakama baffe bo ne baziteeka mu cabinet nezinda white paper zigenda mu parliament. Brian Mulondo okuva mu MultiChoice agamba nti ekikyababubbya emitwe be bantu abakyakozesa firimu ezitali zaabwe nga tebaweereddwa lukisa ekintu ekibasibye mu bwavu. Gwe omulabi wotasasula subscription nosasula package nti kansasula DSTV access ndabe Palmatic Prime, gwe omulabi oba oli azaamaanyiza si MultiChoice yokka naye n'omuzannyi kubanga kati ffe tetugenda kufuna ssente kusasula muzannyi ono gena maaso ng'akola story eyo gy'oli mu kulaba iriga. Wabula bano basobye ekitongole ki UCC okwongera okumyumyula mu mateeka g'ebiyiiye basobole okubifunamu. Essira balyongereko, waliwo abantu bangi babba firimu z'abaana, so abalya ku firimu ate si be balina okulya ku firimu. Jacqueline Nantale, BBS Telefina, Gambuuze.